Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mulango we bali kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole enayo program okwanjula n'embaga nga musawo yaffe esooke esoose tubadde gayaza mu kaseera kano tugenda oba tuli musawo yaffe ey'okubiri nga bulijjo nsinzira wano ku Interior Center Nateete. Interior Center Nateete nga bw'olaba ekigambo interior kiba kitegeeza mu by'omu nnyumba byonna obifuna wano. Bw'ojja ofunawo blanket, bw'ojja ofunawo entebe, bw'ojja ofunawo obumeezi obulungi, bw'ojja ofunawo ebimuli, bw'ojja ofunawo entebe ekitanda. Ate nga buli bbeeyi weeri n'okusasula kibanja mpola bakkiriza ate ne bbeeyi kati baagisalidde ddala. Interior Center Nateete esangibwa waneeno kulewa Kaliga opposite Nguvu oba kumpi ne Total. Awo nno bw'otuukawo ng'omanya nti ogenda kubeera ng'ofuna buli kimu kye weetaaga ewaka ekigenda okuyambisa okuyamba okudda ewaka ng'oyagalayo ebintu nga si bikadde ng'emmese teryaziruma. Ate bannaffe aba Charitas by the World be bankozeko akaviri ne makeup be banyambaza n'ekiteeteeyi era nga munnange tulina buli kimu eky'abagole kuva kubambaza omukolo gwonna ogutukwasa gwe n'osirika bwecce. Tuli ku Nkrumah Road Wakoma ne bakiyita Cell Complex. Ate aba Charitas School of Beauty tusomesa abaana ne tubafunira n'emirimu tulina dde ne boarding tubasomesa bya nviiri nakola ku bagole. Bannaffe abanjovu Estates ettaka balikuwa ku kibanja mpola ate nga n'essomero balina erya Njovu Junior School enansi nawamala bwe tutyo. Era ndowooza olw'okuba nti nno Njovu ewagira Delta, Njovu eddiza abantu, ensonga lwaki n'omukyalo ono Naalongo Mozo Namala Sara okitegedde ayeeberera wali eri mu estate ya Njovu Emmende yafumbiza omwana we ow'obuwala gwe bayita Sumaya Nandawula ate n'atamuleetera bantuutu n'amuleetera Musumba. Omanyi kitegeeza okufuna omusajja nga manyi Katonda obufumbo obubeera bugenda kubeerawo era ng'omusajja n'erinnya ne bw'oliwulira omanyira ddala nti ono gye yalaze waliyo ekitangaala ye bright light Kaggwa. Okitegedde Kaggwa n'afuna ekitangaala kye n'akifuna mu Suma. Suma yasanyusizza bajjajja, yasanyusizza bamaama, yasanyusizza ab'okukyalo. Omusajja yaleese ebintu omukolo gwabadde simple nga ddiko bulungi naye akaana kasumma kanyumye si keekeeru basinkana ku airport. Lowooza gy'osinkana omusajja kyekiraga nti oba abaana akuwasa temusanga wano ku airport. Okitegedde kankutuuseko omukolo guno tova ku Delta TV gwabadde mu estate ya Njovu ey'Emmende ng'okyamira Namusera. Nkwagala nnyo nze Sharita mazima wanvu nyumirwa. Nafaanana ntya mpeereza kumireeyo saagala mpitirire kwatirako bambi wandiba bwe budde bwe oligayo wange wayogera ekyo bwe kiba amanyi okukeera yaŋŋamba akagato kaggule bwe keesala nnyuma okufa kyokka tendaba kano kagendeddeko kateeteeyi gayo nno mwagala kufa era saagala yeebowe njagala mikwano gye gimuwa n'okulonda nga nange asabudde. Era ebintu bye mukwata mpola mpola yende bw'omunyiza tamanyi nnyo kunyiiga. Mukwano tulaba ku Delta TV tukole webale nnyo webalire ddala nyayambaziddwa Charitas by the World Njovu Estate Developers erina ettaka ne wano wetuli wennyini e Namusera estate ya Njovu ate nga bannaffe aba Interior Center Nateete bakufanishingira ennyumba balina ebitanda ebiriko entebe za taata ne buli kimu. Ono gwe nnyimidde naye ye mugole omwami ali so smart talina stress jazze ayagalayo. Sibyo kyano se gye tuli nnyabo muli mutya nnyabo bulungi sebo eddoboozi nga ndyagadde webali kusiima lina kye bayita confidence. Exactly kituufu kubanga nange kyentwala kiri confidential. Sebo toyanjireko mu bitiibwa byo byonna. Amannya nze Kaggwa Light Michael. Okay. Nga ndi Musumba. Erinnya erya light. Light. Ekitanga. Ekyokka ekyensi. Era. Yesu wabeera mugwe.
toyinza kubeera nzikiza. Ekyo kituufu. Essanyu lyoyina. Toyina stress. Sina stress n'emu. Omukolo tegukumenya nako. Katonda afaayo. Abadde wa kisa. Bambi. Ekkanisa bagiyitanisibwa. Ekkanisa bagiyita SWAT Ministries International. SWAT team. SWAT Ministry. Nekiggwayo kitya SWAT? Spirit Filled Warrior Altar Team. Chala amaze naye ebbanga kisibu. Omukyala, I think we've moved together for 3 to 4 years. Nga twetegereza agezaako kunjiga nange angezaako muyiga. Kati ne tutuuka ku nzikiriziganya nti omanyi kati twetegedde ekimala tugende. Tetulwawo nnyo okukola nsobi Mukama waffe by'atayagala. Kale sebo biki by'omuyizemu ebikuleeze? Ebindeese mukyala mukakamu, mukyala mugumiikiriza, mukyala atya Katonda, mukyala mukozi. Obukozi ng'okikkaatiriza nnyo. Kubanga newe namusinkana ava ku mirimu. Yali ava bweru. Nali ngenze okupikinga somebody from the airport. Tuba tugenze bwenti ngira ne mutunuulira bwenti. Nendaba omanye bamuva Bulaaya abo oluusi batera okuba balina .com ono enjala mpanvu naye ye mwawufu. No headphones, yali ambadde gundi z'empale ze eziri awo n'ensooka nentyamu. Mu kutyamu ne ŋŋamba kandabe newe nagenda omusemberera kye nalaba kyali totally so different. Yes. Twagalana. Mwerabawa emyaka 10 okuva kati. Emyaka 10 nga kati kenasinkana omuwala omukozi omulungi atya Katonda. Tulaba nti ensi yonna egenda kuba yaffe nga tugirimu aba babiri bwe bati nga tweyagala nga tetwagala kumanya oba omukulembeze aliko afuge oba afuga oba akoze atya ffe tujja kweyagala tetwagala kumanya birala. Kayimba kikoyagala omuweereza. Akayimba nga nina obuyimba bungi. Akaze koboleeta. Akaze. Akajja mu kyowulira. Akajja mu kyempulira. Kwagala nnyo munnange onsula ku mutima. Kwagala nnyo munnange yegwe sweet mutima. Lyerinnya lye wasevinga n'emisimu. Sweet mutima. Bwagikuba n'okwata otya? Nengamba hello my baby. How are you doing my sweetheart? Hey, ajetandikira ate ani asomesa. We are the people who teach love. Because God is love. Okitegera bw'oba toyagala Katonda toyinza kulimba nti n'omuntu wo onoomwagala nga waateekeddwa kwagala. Naye buli w'osooka n'oyagala Katonda ogenda okwagala munno nga waasaanira okwagalibwa. Webaze ku bantu tukuleke ssebo. Okay, njagala okwebaza Katonda ku lwa famire yange eyimiriddewo ku lwange ekulembeddwa jjajja wange bamuyita Maama Ddamba. Tiimu yonna eze tiimu ya SWAT Ministries eyimiriddewo nange ne ku side eno gye ndaga bandaze okwagala banyaniriza kwegamba sijurwa. I really appreciate God so much. Kale sebo twenze nnyo. Kale mukwano. Weyagale. Sinza kuteyagala. Omuntu gwamulina. Teri mulala abanja. Mugambe igwe mukyala wange ombwati. You are my only wife, beautiful, baby, sweet, honey. Byonna ndeke ekindi. Mwana gwe bagenda okwagala. Kale tuva ku Delta TV katangala okunyumira omukolo gwa Pastor Michael owa SWAT wali eri erugala Lukulikonge. Yes. Osobola okuyitirayo ko tekigaana ate naye nakulaga okwagala nga bwatugambye. Tuva ku Delta TV nkwagala. Saba mukole parking. Labo tumuwe parking. Mukole parking. Owa mukwano mumuwe parking. Kana kose wa mukwano. Labo nchagala kuwaye. Kana kose nzene tete kamugambe. Lero nchagala kusute. Kana kose wa mukwano. Labo nchagala kuwaye. Kana kose nzene tewandyagadde kutuuka Namayumba. Wow. Ate nga ddala kya nnono simanyi bwe wasaze mutwe kugeraageranya na guno oguli wano naye nga njagala nkufunire ddala bulungi
Namayumba totuuke. Namayumba nja kutuuka naye sigenda kukiibiriza kubanga Namugongo namwebalamye olwajjaamu omujulizi Kizito ne siita naye. Kizito tewayise naye bwe guli taata naye nga wayise n'entakamiza. Entakamiza njirina mu ngalo. Genda kunywa nto. Tweyanziza nnyo mukulu banaye tukiibirize tutuuke mu bibanja taata byatulidde. Mukulu njagala nga batabani bange bali awo. Ndowooza mulaba gye muzze. Tubalaba mukulu. Naye mwali mugemeddwako okuva mu COVID. Taata nange mbadde neewuunya. Mu bataka ba Buganda mutaka ki gw'oyinza okwetaaga essaawa zino? Taata Bawankima omutaka Mugema. Omutaka Mugema weewaawo. Kati nga bw'otuuse awo Abana batata mpawengalo. Mpawengalo abana batata. Abana batata mpawengalo. Mpawengalo abana batata. Yandibadde eno eya yero. Etaata akubire mu ngalo mudde mu movement. Banaye tugende mu movement tutuuke wali taata we yatugulidde ebibanja. Simulabieron más temporada, antes ya suelo muero, verá morir linda gatanada. Cuenta más simule Cuba, manera tari, sana cualidad que vendí. La babuela no leri, la simulaba. Taata katugule ebibanja. Natukesereke nakuwunya. N'abange benerako obuvunanyizibwa ate era nabo badde weewaawo. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga.
bye byayagala bikolebwa mu nsi nabikolebwa mu ggulu otuwenya byaffe ebinaku osonyiwa amabanja gaffe naffe nsonyiwa abatuulako so totwala mu kkenero naye otulokole naye kubanga oli kabaka n'obuweereza n'ekitiibwa bannabiryo emirembe n'emirembe amiina. Era ddala Saara oyo muwulidde wayise naye bwe batabaddamu abakyala eyo yenkola yaabwe era temwewuunya tebagamba taata nga yanyirizza abaana musawo omukulu abalwadde mubasanze mutyabo taata bonna abagenyi tebabadde balwadde nnyo okujjako omu abalala bonna ekibadde kibatawaanya ndowooza bukubu bwa mmotoka bambi zibadde fowiiru badde mmanyi droni ensonga lwaki baluddeluddeyo ekyo nakyo kitegeerekeka nakati muwala wange omulwadde nnyo oyo olina essuubi nti asobola okudda engulu sinziira ku byuma byaffe bye tukozesezza tumugyeko omusaayi naye kiraga nti ekimuleese wano kwe kuwonyezebwa eddagala tulirina tulirina eddagala erisobola okumuwonya bakikubireko mu ngalo eryo eddagala kyeryo eddagala sijja kulyogera ddyo nga ddyo bayinza oddibba oli mutuufu ng'omusawo mwana wange mukubire mu ngalo kakati nja kusava badde mmanyi eryana lino lyatusuumuwanga badde manyi agenda okalaga hayiti abesimbeko nange muteekeko oyaza amasanyalaze kweyanze gyo taata naye taata ono mbutuufu ankubye kenavudde nkubuuza oba awezezza emyaka 18 egy'obukulu eyo nno ye birthday gy'osanze tulya era yewe Mayebazibwe amiina sense okubalaba bannyabo sense okubalaba bassebo mukuliko amakubo nga munyiridde nanaye tusanyuse nnyo okubalaba era dde bassebo era dde bannyabo mwebale kujja kyali abalinze tusangayira okubabona otuwulidde bamama ne bababa mwena tusangayira okubabona mwena mukuliko enjira
Era amasuuka okyalaba okwanjula n'embaga